Kyala omusumba Kimuli yafudde ekibwatukira. Ye boma ababadde bafuwa Bugembe Sende baagala omusaayi baagala gw'abaana bato awo seeta mwana afa atya mu swimming pool agifa ku ssomero. Wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Webale nnyo webalire ddala omulabi waffe ali yonna gy'oli gy'osinzira okutugoberera eno Yuginawo TV amanya nze Stone M Silver Fox ate nate olwaleero nkomyewo nga bulijjo kakati nga sinaba kweyongerayo ntandise oba nkomyewo ne Musumba Edward emabegakaawo twatadde video nga we tuzze nga tulanga nti buli omu alina akalango akola ki ayi nekirala eno kyano sinti y'abasumba bokka newankubadde nti abasumba mu betusinga okukyaza bannaye Mukama yakitubalira ekyo nakyo naye twagamba omuntu yenna akalango nga omanyi eno media okulwaninga media tuba twetaaga obulango obufanaganako oba obulango otusobola okulwaninga media okugiyimiriza mu kifo kuba tuba twetaaga ng'entambula biki kukanika byakulya biki byonna ebyo sinti ba interviewi tubasanga mu kifo kimu tuba tulina okutambulako kati omuntu aba tuwadde akalango naye emmeeza gye mwakubye omulanga twaguwuliriza era ne tubasaba nti omuntu yenna kubanga contract y'omwami ekyaliko yo naye omuntu yenna ayina oba asobola okukola ki okusponsoringa programs zineeno aveeyo nga we mwavuddeyo okukuba emmeeza tubaaniririza ddala si mu bubi naye nga we twavuddeyo ne tukuba emmeeza ate no kyatusanyusiza nti abantu bangi mubaako nga mugoberera ebintu bineeno ekyo kyatusanyusiza nnyo naye omuntu yenna ali eyo ng'ogenda ku sponsoringa programs zaffe zineeno tukwaniririza ddala kisaagala kulandagganyo kansoke nsabe Musumba asooka atubuuzeeko tugende mu maaso somasoko babuuzeeko abalabi ba Yuginawo TV webale kujja. Mukama yebazibwe manya gange nze Pastor Edward Mugisa era buli lunaku tubeera wano ku TV eno nga Yuginawo batuwa omukisa kubeera nga tubaweereza era nga bulijjo nvidde mu spiritual purpose gospel network buli omu aba ayina gy'ava kati Yuginawo evidde mu Yuginawo kati nze Pastor Edward nviddeeyo ya tulina crusade egenda maaso crusade no banaye mugiwagire muwagire obakabaka bwa Katonda obakabaka bw'eggulu kubanga tugenda tandika nga 28 paka 31 omwezi guno myezi enaku ziweddeyo osobola kuyimirira naffe olwaleero 14 otukolera video ya so kati ekyo Mukama bampera omukisa ekyokubiri mwaze mu inbox yange nga mugamba nti pastor video zote zina kubeera obulango bw'abasamize ekyo kituufu kakati nze nabadde nga sirabye video ki zibataddeyo yes mbadde sigirabye kati nensalawo nkole ki abantu mwantuukiridde bangi ne munteeramu message nyingi kati nensalawo ne ngamba munaye ne ngamba banaye abasajja munaye temuddamu kikola nabo ne bawuliriza bambi basajja balungi bano kakati ne bagamba nti muntu yenna wabanga asobola kuba wangayo oba kuyimirira n'akantu konna kabayimiridde nabo nti teri kuddamu kunteeramu obulango obwo bwe butyo mu video zaffe. By the way, sigo wekka ako kalango kanene banaleeta akalango ku gundi ku channel nti mwese wa akalango kanene kati oba tolina kyakola akalango kaba jukira media guno guba mulimu oli yasasudde contract ekyaliko era twagala twabadde tusazeewo oba tumulete ye abeereko tumuwe program number sente ziri sobola okukola ki okukavalingibwa naye ekyo ekinaba tekinatereezebwa ekya nga tetunafuna muntu agenda tukwatirako simanyi kye tujja kuzzaako tukyali mu nteeseganya. Okay, kakati ekikulu kasa tutegedde abantu baffe ekyokubiri eyo si ensonga etulemesa kuweereza tujja siganga tuweereza so Mukama abampeera omukisa.
Yes, mu ngeri y'emu abo Bulango bo bakyayongera okuyiikira ddala ndowooza omulimu tugulabira ddala kati bano lyabayise ba ML Events Melody Events bano bategesi ba mikolo balina stage ayina crusade bakupangisa ebyuma ate bategeka zino zi weddings introduction baleeta tenti balina emiziki oba emizindalo giri gyennyini egisobolera ddala concerts z'abayimbi bazitegekera ddala school parties bana tugenda mu holiday ate nga tubeera ne bu birthday obo wekwata ba ML Events enamba kweri okwo ku screen mwana agenda kubeera agiteekawo tugenda kuba tuyongera obubaka buneeno oba ML Events kana kala kabadde kakatutuukako essaawa zino zennyini era ndowooza nga twetegeka na bwetegesi okujja ku set omulundi oguddako tugenda kukola bulungi nkuwe details aba ML Events kyovala bennamba ogenda kubeera ogijja ku screen kuneno kansooke saga kulisa musumba tukomyewo mu byaffe biri mukama ndaga bintu bingi naddala ddala ku Uganda waŋŋambe tugenda ku Uganda leero kubanga Uganda mwensibuka yensi yange Uganda mwenkulidde kati Uganda mukama mwansitulidde ate ndi muna Uganda era naawe wobanga oli mu nsi ezo z'ebweru nga oli Muganda era kikukwatako kubanga eno yensi yaffe eno gye tusibuka nina ebintu bingi byendabye kati nga tugenda tandika kubyogerako mukama byandaze mu mwoyo nambikulira n'okwolesebwa okwanjawulo okusukulumye ku balala bye balowooza wano mu Uganda wano wennyini mu Uganda lwaki leero wasazeewo twogere ku Uganda kubanga nze mukama yanteekako ngisabire n'abagirimu nkoleki mbasabire n'abakulembeze nabo nkoleki osabira abakulembeze kati sometimes onsanga nga nsuze ku lusozi okumala bbanga ndi mu kusaba n'okusiiba okumala bbanga nga lwaki nina omugugu Katonda gwe yantiika gwa Uganda eno Uganda abagundi obasabira abakulembeze yes obasabira mba nina okubasabira lwaki nti kikendeeza okuyiika omusaayi buli decision omukulembeze gy'aba akoze ereeta abantu okufa decision omukulembeze gy'aba akoze ereeta abantu okufa yes bw'abanga kati buli keepinga ng'omusabira kubanga ne Bible egamba tusabirenga naye nga okitegeera so mukama yampogo omugugu bwe nakyala mugulu mbere nga nsabira Uganda n'abakulembeze n'abagirimu oluusi wandisanze nti ebintu byandisuseeko naye nga bikendedde kati for example obadde olaba obubenje bweyongedde nga bwe nabagamba mabasi mugalaba ku media gagudde mulaba juuzi abaana bafudde abagenze mutuwa basi neyekulungula bonna abasinga ne bakola ki ne bafa juuzi in fact emyezi gino giddiridde accident zibadde nyingi kati ekyandibadde nga zisuseeko okitegeera omusaayi gwandibadde guyisuseeko ku ekyo kati kimpa okubeera nga ngenda ku lusozi okusabira Uganda abantu bali mu kufa accident zifuusa accident sitaani ayoola musaayi buli kadde abeera ayagala abantu baffe yaafunemu omusaayi andi lwaki byeyongedde mu ssaawa zino anti nakibagamba dda omanyi ffe wetwogera wano waliwo yagamba nti ffe lwaki tulagula kufa kwokka nedda ffe tuba tulaba ekigenda maaso ne tulabula abantu bw'obanga osaba Katonda genda osabe ate oyo yayogera ndowooza atugoberera nnyo ayinza n'okuba nga tabiraba naye bw'alaba statement n'awandiika n'ayomba naye woba obadde ongoberera bulungi oba osobola kutegeera omulamwa lwaki mbeera wano ku UG Now ensonga lwaki bagiyita UG Now era ndi wano kusabira Uganda okuyimirira kwa Uganda si ye Uganda ya leero oba Uganda y'enkya Uganda kati okitegeera kakati
Uganda eno gye mulaba waliwo yaŋŋambye nti pastor oyogera ku speed nene aliwa abantu atuba twagala information yawerako twogereko mpola mpola nnyonnyole alimba mbusidduka nnyo misinde alimba asembeza akatebe ke maaso awulirize bulungi si bwe kiri yes wekiri mbadde mbanyonnyola nti waliwo ebintu ebibwatukira ebigenda mu maaso mu Uganda bigwa bitalaze nga sitaani yakiplaninze kati kino nkyogerako kubanga wekyo bwe kyabadde si kuba pasita Bugembe si kuba kivulu kye naye tugenze kuva mu kivulu ennaku 3 wayise olunaku lumu omu ku mukyala wa pasita Kimuli yafudde nga talwadde omukyala yabaddeyo ku kivulu bomu ababadde bafuwa Bugembe sende babadde batudde awo mu maaso omukyala wa Musumba yafudde mukyala wa Musumba Kimuli yafudde ekibwatukira nga kitalo naye kyewuunyisa omukyala ono yabadde abagamba naye musabe dadi ng'agamba baawe musabe bino ebintu si bya ddwaliro byakusaba ng'omukyala ayagala bamusabire kubanga yagambye nti yabadde agoba mizimu n'abacwezi ng'avudde Katuuti ekintu nekimwambala yabadde agoba emizimu n'abacwezi abacwezi yabasanze mu bantu ng'asabira abantu abadde ayogera ku abacwezi lunaku lumu nja kujja mbanyonnyola abacwezi ne Lubaale ne Mandwa ebyo ngenda kubidda in fact topic maybe eddako naye kino kye twogera nti biba byansi y'omwoyo biba spiritual okitegeera ebyo bintu emizimu oba misambwa biba spiritual ate wobanga oli pastor oba oli muweereza wa Katonda obanga omanyi nti ogenda ku topic y'okulumbagana n'emizimu oba misambwa olina okubeera nga ojjudde bulungi nga wasabye nga weeteeseteese luba lutalo lwakuba wano we tuba twogera abantu obanga ayogera nga bulijjo naye ate mu nsi y'omwoyo balina kyokosa kati omukyala we yafudde ekibwatukira kitegeeza ki anti kati omukyala olaba ekyo kivulu kyalimu n'abasamize ate mu kivulu bamu baba bazze ne programu zaabwe ng'abasamize oluusi baba banoonya saddaaka mu kivulu ky'omulokole pasito muyimbi mwe banoonyeza saddaaka zaabwe of course lwaki tebazinoonyeza ewalala mu kirabuzi zaabwe anti ne mu kirabuzi era bazifuna ne waneno buli mukisabo gwe bafuna bo tebagukozesa bulungi ne mu kyaki olaba bazifunayo abantu abo si bangu so kino ekintu kyandibadde kitwalamu Bugembe kyabadde kyakuta Bugembe nze mu nsi y'omwoyo Katonda nabadde nsaba nga ngamba Mukama lwaki ono mukyala Katonda n'aŋŋamba nti kino ekintu kibadde kyakutwala pasitaani Bugembe basobola okumpulaningira omupango nengubuukamu ne gutwala omulala kati ye Bugembe aba asanyuse nti abantu bazze banjagadde naye mmwe mwabadde mubadde agents mwabadde mubasamize balunku kubanga bayasasudde obo tolina ngeri gy'osobola mugaana kuyingira era aba tolina ngeri yasasudde ssente ze nawulira nti baaziguliranga ku online asasula ne tebo basasula ne tebo ate ng'ogaana tebo tiyali ya miliyoni nga 3 kati gwogenda kunyumirwa kati ekisinga kunuma nti kyakutemu omulokole singa kale kyakutemu omulala kati nga neŋŋamba Mukama nti ekintu kyonna wekibanga kikyatwala saddaaka ne mugamba Mukama leka kikome wakiri kikome kwoyo mukyala nensazaamu endagaano zonna Mukama nandaga Amagombe Uganda nga yebikudde wansi eyo nga Uganda eri mu nsi ndala y'omwoyo nga baagala omusaayi naye musaayi gwe baagala gw'abaana bato baagala gw'abakyala baagala ne gw'abasajja kwegamba gwagala gw'abantu bonna nga guli mix nga Satan ayagala ku mixinga ayina breed gyayagala kuta
egy'emisambwa naye nga egyo emisambwa giri eyo mu bunya butakoma kati ayagala gita gisobole kubeera nga girumbagana Uganda. Byonna bino planningira Uganda. Ta planningirako Kenya nansi ezisigadde. Anti kati nze buli nga bw'olaba kati buli ab'amasaza abafuga kati nga bw'ogamba kati b'amasaza bano bafugira Uganda. Kati Sitaani ali responsible okufuga Uganda ye bw'atyo bwa planninga. N'eby'e Kenya weebiri mbiraba. Mbiraba nnyo ne wa East Africa namba njiraba ne Africa njiraba. Naye concentrate nze wane waffe. Kubanga lwa nsonga nina kusooka kusabira wano then nzire kusabira East Africa n'ensi yonna. Naye wano wanaatereera. Ante watereera naye bikendeera. Kyovula tukugamba nze buli kadde mbeera mu lutalo lw'omwoyo mba nina okusabira abantu, nsabira families, nsabira kwegamba abakulembeze, nsabira bantu bangi bensabira nze sisosola ate lunaku mbagamba nti oba oyagala kusabirwa era namba tutera gisoma naye tujja gisoma eyo mu maaso. Kusabira omuntu ffe tetusaba ssente tusabira bwereere naye osobola kuwagira buwagizi just ministry no supportinga sigamba nti olina okusasulira saala nedda ng'abalala bwe batukola. Kati Uganda ki ekiri mu Uganda gye tulaga ogamba eyiseewo oba yakati oba eddako eddako Uganda eddako ligenda kuba Uganda nga etambulira ku speed. Ekisooka abafere beeyongera, abayaaye beeyongera, abasamize bakola ki beeyongera, abantu okufa nabo bakola ki beeyongera. Kati nga bw'olaba nti ebirwadde bimu nga kolera ebyo bittira mu ddakiika ntono ebyo nabyo byeyongera. Ki ekibireese? Ekibireeta kubanga abantu bamu bajeemu. Abantu bwe bajeema ate kati obuyaaye ne bweyongera. Kati bakolera kizikiza. Kizikiza kye kibasasula. Kati Sitaani yabasasula. Kati bagagga naye bugagga bwe batuddeko bwa misaayi by'abantu. So kati Uganda eno yeetaaga saala nga tekoma kubanga n'abasamize basula basamira. Gwe buli kadde obeera weebase ng'ofuluuta ebibyo waka nga ofuluuta nga bukya ng'odda komandoko buli lunaku bwe buziba ng'ofuluuta n'olyawo ekirolekisi kyo. Naye nga ebiri ekiro biyita ekiro n'ekiro babadde baagala kuyisaawo Jambia naye ne bagamba ako tukasonyiwe tugende ku mulala. Nze neebase bali bayisaamu eggaali. Sitaani tatambula misana, Sitaani atambula ekiro. Ye kasita butuuka ekiro obubwe ne bukya. Kyeziva night clubs zikola ekiro. Very well. Ate mu byomba mugenzeemu ebya night over. Night prayer si night over. Muzita mute overnight. Muzita overnight. Night prayer by the way is not overnight. Yes, overnight prayer which wechigwa. Overnight prayer. Yes. Which wechigwa. Si night over prayer. Nali ku lusozi wiiki eri ewedde era Mukama n'aŋŋamba nali ndi mu kusabira crusade. Mukama n'agamba sookusabire Uganda. Katonda n'andeetera amakubo enguudo zimanyi n'andaga abafu bafiiriddeko bonna okuva oluguudo lwe lwazimbibwa. Yes. N'andaga ngeri gye balajjanamu
nga bakyaliwo abafiiridde ku accident. Yes. Waliwo abantu abafa emyoyo gyabwe ne gibeera locked mu kitundu ekyo kyennyini mwe bafiiridde. Waliwo abantu abafa nga bafudde kirindi. Kitegeera nga bafudde kirindi, kati oyo ogw'omusambwa guba gumaze kubakwata mu katimba ng'obateeka mu katimba ke kamu. Weri bakomera bonna babayingidde ekkomera ki lyerimu. Tebasobola agenda mu ggulu oba mu geyeena? Nedda, basigala wano ku nsi. Basigala awo ku nsi ne batandika okutitugomya. Ate emisambwa gino gye gibawa mission. Kyova olaba buli bw'oloota nga taatawo ng'akugoba oba ng'akulumbaganye, wadde yafa oba akyali mulamu, yadde yafa yadde akyali mulamu, tegaba mazima. Sitaani just aba ayambadde ekifaananyi kye, guli guba muzimu. Maybe nga ye yennyini taatawo ng'akwerogera ng'agenze mu busamize kusamira. Ekyo kiba kirala nakyo. Nkitegedde bulungi. Bw'oloota omufu, bw'oloota taatawo oba sengawo oba sisitawo, kiri ku bafamily member oba naawe mukwano gwo ng'akuyiribye emisinde. Oluusi osooka nga kwetegereza nga tonaba kuyomba naye oba nga tonaba kwekwasa nti akuloga. Nosooka weetegereza anti kati waliwo kubeera nga esitaani yawamba mmeme y'oyo omuntu, kati waba ayagala okutiisa asindika oyo yennyini. Ate waliwo abantu ba devil agents balina mu machurch, balina mu mirimu gye bakoleramu. Abantu abaagala kusamira, abantu abaagala nnyo ebintu by'okusamira, muba mukola kintu kibi nnyo. Obanga lwaki? Buli w'osamira olina emyoyo emirala gye weegasitako oba oguddeko oluggi. Anti oliyinza okubeera nga ebyobuwangwa bye oba ekika kye kibagamba ekyo. Ekika kye kyavaawo. Nze simanyi twabisangawo. Kakati Omuganda ava e Masaka, bw'aba teyava Tanzania aba yava e Rwanda n'asala n'ayingira Uganda. Bebo abannabuddu be tugamba. Kati Abaganda ab'e Masaka mulimu Abaganda abali mu bifo mu bizinga abo Buvuma, mu bizinga by'omunda mu Lake Victoria, abo be Baganda ddala. Sese Buvuma abo be Baganda ddala. Baddugavu ayina ennyindo bweti eringa ekitebe ky'eggaali. Nedda tovuma. Sivumi ennyindo bagigeregeranyanga ku kitebe kya ggaali. Oyo ye Muganda ddala. Then Abaganda abali wano mu kibuga si Baganda ddala. Baboozaamu. Yes. Baboozaamu bali mixed. Ba cross breeding. Osanga Omuganda yazaala n'Omunyolo, Omuganda yazaala n'Omusoga, Muganda yazaala n'Omuzungu. Okitegeera. Kata oyo aba si Muganda ddala. Abeera mu ki? Aba mu kyotala. Beeyita Baganda. Ate beddira n'okweddira. Kweddira beddire. Tobalinaako naye nga si Baganda ddala. Si Baganda. Kati bizibu. Ogambye nti oyo taba Baganda batuufu. Abaganda batuufu basigalira mu bizinga. Kitegeeza ki? Kyenkugambye era ensonga lwaki amayembe googera Luganda. Abasoga bo tebalina mayembe. Googere Lusoga. Abasoga tebalina mayembe. Gwe nnoonyerezaako
bamma lwaki bamuyita musawo Muganda lwaki bamuyita musawo Munyolo oba musawo Musoga ano nsonga bakwata eky'Obuganda ate ebya firimu bebyaboonoona ebya firimu ki balabanga firimu nga bakyali bato ffenna twakulira ku ezo firimu nga balaba omunyenyansaasi gwe bayita omusawo Muganda n'enkoko zennyini bwetaba nzonge baŋŋanda naye enkoko ennyolo teziriyo enkoko nnyolo weeri nto kaba katono tekakula okamanyi ate enkoko ensoga nazo teziriyo ne mu Busoga waliyo enkoko ebyo birala bitwogerako naye ate kino kyenjogerako kirala anti bwekito kifaanana kakati kankubuulire amayembe bwe gatoogera Luganda gajja kwogera Kiswahili kubanga abasamize abaasooka kusamirira mu Bwakabaka amayembe bagagula e Tanzania edda mu Bwakabaka ano baali tebasamira baali basamira naye bye basamirisisa ebyo emizimu ezo mpewo bazigulanga eyo Tanzania eyo Abaganda bagula buguzi bintu ne batandika okubireeta wano ne babireeta wano kati nga tebanasamira kyekyalingawo kyekyalingawo era baali basadaaka baali ne Walumbe nani ne Nambi ebyo nayo tebyali bituufu iki obadde ki byalinga bituufu balina bamuwanga balina baki nkitegeera jjajja muwanga kati bawanga baleeta jjembe n'aliwanga anti mbadde ngamba kali ka time nga tebanatandika kugula mayembe eyo Tanzania nga anti kati nkyenkugambye kuva edda nga bagendayo we tokimanyi nti Kabalega yali afuga ng'afugira ddala East Africa number okay kubanga Abaganda abatuufu bava eyo Bunyolo bebo Baganda abatuufu wano twalina Bunyolo Kitala Empire yokka yali efugira ddala so kati lwaki tuba tubagamba ebintu ebyo abantu bamu tebamanyi ensibuko y'ebintu bino byokweraguza byava Tanzania ne bisensera Obuganda Tanzania osanga omuntu kumbe nga musambwa nga gitambulira mu bantu kati baba Tanzania ne bana Kenya wali Mombasa wali ku nyanja wali ku Indian Ocean Indian Ocean waliwo emisamba mingi kati abantu bamu bamanyi mino ebintu babigula eyo ne babireeta wano ate byeyo tebiba bya kiyaye tebisaaga wekikugamba nga kiri kyanagoba juice ngenda kulya obwanabo kitandika mpolampola nga kibuuta kigamba ng'ekisaaga nti obwana bwange kati obusungu buba bukikutte tekisonyiwa amayembe ojjako ng'ogadduse budduse oba kati bingi ebyo bintu bingi gyebiri ne kati wenjogera waliwo abandaba nga babirina obanga bagenda kugula nga bebaba balowooza nga kati waliwo abagula nga bagala bibafunira obugagga so kati kyengezaako kubagamba nti Uganda eno eri for God and my country. See for demons and my country, or for the devil and for the Satan and my country. No, eno abantu bakikyusa bukyusa. For God and my family and their stomach. Nenga kyali kitya ali ne family bantu nnaku zino tebakyafayo ku family sebo. Waliwo omusajja wano gwe mbadde ndaba kakyafoka for my stomach. Bamuyita Kamulali yava ya America. Kamulali ati oyo musajja bamuyita we batyo erinnya lye yava wano America najja wano ng'akwanya omukazi namuteeka mu sente mpitirivu ne yeegoba ku famire ye anti yafunye ekijujjulu kumba ali kumuyaaye ng'ali kumuyaaye kasita amalamu kuba bukadde nga 2 namugamba munaye ngenda kulaba mama wange ate kulaba mama yakomawo masimu nagajjawo n'akyusa
Nagula line endala ne simu endala. Kamulali bamuleka nga mubalagala. Yava mu America. Najja kuno. Kati yadde yetonda nagamba mukyala wange n'abaana bange gye muli bakulu naye munaye ensi enkubye nkoma America nomanga temwagala nkomewo waka kambireke ololo nga alajjana nshitegeera. So ensonga ya Stan bwati bwakola akuteeka mu katego. Bw'omala okagwamu n'osiraana deni n'ojjukira nti amagezi ne gajja. Amagezi ne gakomawo nga musajja watu Bujingo. Kuba engalo gaba gazze. Omwinaako obuzibu omusajja oyo naye ndeka oyo sijja mukwatako. Olwaleero sitopeki ayinza namulabya avuma nnyo. Gwe tosobola muddiza. Nze sivuma naye njogera amazima ebimuliko. Nanti kati oba eri video yaffe era tannagiraba. Eri oba girabye oyo n'abeera ku media n'abaana bagimuwa banna abaana be bakozesa. Si kyekikulu mba njogedde ku ki ekituufu kivula atasobola kunziriza wemuwayiriza aba asobola kunoonya. Ate n'osangibwa bamanyiwo very well ne numbers z'essimu bazirina. So waliwo nga family nga gwe musajja ogenda giwasamu naye agenda kuwasamu mu family naye mu family eyo buli basajja bonna abawasamu bafa. Kati nze ntegeera nti eno family eri bweti anti soko nonyereze bagamba awasaabuuza ati gwogudde ku muntu wano Kampala tononyereza okyaya mwirina myaka 2-3 okyawoomerwa bulamu kumbe owoza naye myaka 10 nga kasita omuzaalamu bwana nga 2 ofa. Ekyo kiba ku family ddala. Yes, kye kintu kiba ku family. Tesobola kujja buzzi n'ofa bufi bibyo. Anti kati bwe tugenda kunonyereza mu basenga bonna nga babba bakola ki nga baafa. Bwe tunonyereza mu bantu bena beewamwe tujja kwesanga nga gwekka gw'okyali muto olina bbaawo naye kasita emyaka giri giwera nga balina emyaka gyabwe kuba kisinziira. Abamu batera kufiira ku 38, 35, abamu kwana, abamu 45, abamu 5, abamu even ne 25. Kati juzi waliwo omusajja mulenzi gwe nasabira bo baali bakoma ku myaka 24. Namusabira myaka 2 giyiseeko kati nga kyali mulamu era ewatata tebakula kusuka myaka 24 abalenzi. Kati era kati namusabira yeeka yakamenya record kati alina emyaka 26. Naye mutaata we yeeka omulenzi asigadde bali bonna baafa ne taata yafa. Kati ye yali mu kika yekka. Yekka ye musajja era kati oyo buli lunaku tusaba naye oluusi tambula naye mu kuweereza eyo kubanga ayagala nnyo Katonda. Agamba Katonda yampisa ku myaka 24 lwaki simuweereza. Awo yalokokera ye. We yalokokera. So ebintu bino tubyogera abantu ne bagamba oba pastor yawungako. Lwaki? Nti ebintu bino byenjogera bya buziba era gwe tosobola kubitegeera. Oliawo oyina ekikusibye. Nze nange nali nina byensibye nga Katonda tanaba kunchaza mugulu nga sinaba kugendako mukoma. Nabuuliranga enjiri nnyo ng'abantu tebalokoka ku kkubo wonna ne bampita ne machachi wa makrusedi wawa naye ng'abantu tebakola ki ng'abantu tebalokoka. Ekyokubiri nasabiranga abantu nga bamu olusi kusanga mwanyi n'obujulizi olusi ng'ogwo kumbe nga waliwo ebyali byansiba ebyekika nze ng'omuntu ate nga ndi mulokole.
nga tonafuuka musumba nga ndi musumba nze kuva wansi mbadde musumba naye nga jjukira mu biseera ebyo oba mwavu nnyo naye enjiri Bible gikwata n'ogibuulira naye nga obwavu obukuliko nga otambulira n'omwavu akwita mwavu n'engatto zange naziteekanga mu box lumu nja kubaleetera wano sitole yange eya kubonaabonera mu Kampala wano tujja gikwatako oba tugikola wiiki ngejja sitole eyo nzibu nnyo fe mukama kasita akukwata n'akukyusa n'otandika kutegeera by'omwoyo n'eby'omubiri kyangu nnyo muntu okulakulana oba kyangu nnyo muntu kukula mu nsi yo y'omwoyo n'otegeera ate kyangu nnyo muntu kutandika kulabira wala ebintu abantu bye batalaba kubanga abo bamukkiriza abasembeza n'abafuula abaana naye si buli bobeera mwana wa Katonda ng'osembedde kumpi naye kiba kitegeeza ofuuka nga ye kubanga Katonda mwoyo mwereere Katonda si muntu. Kati wezuula ddi era wezuula otya? Just giringa emyaka nga 5 kuva we nabanyumiza nagenda mukoma kubanga abantu bagamba nafa kumara esaawa 8 wasokero ddala okyalira bwe nakyala mugulu mu kukomawo saakomawo nga ndi kyekimu oba wagenda mu ggulu n'ojjayo amaanyi nga oba of course okiraba bulabi kubanga nga toli wa maanyi tosobola kukyuka tosobola kwegamba Katonda asooka n'akyusa gwe ate nawe osobole kukyusa ki abalala katasobola akuwa busobozi obwogera ku misambwa ayayaya jinza okunkuba emiggo jinza okunzira backfire okitegeera era nali nebuuza nti gw'olina ki kyeweesiga ennyo ekyo lwaki oyogerako ebyo ebintu tugeze Illuminati ebyo ebisambwasambwa kwati bibeeramu era nga bituwulira ndowooza kutulaba bitulaba bikwatira ddala vidiyo mu nyanja eyo wansi ne batulaba ne bandaba nange ne bandabira ate nze mbakoze anti kati gwobogerako si gwabogerako era gukwata ku screen ugamba gwe stone gwe ndeka nawe ojja kunzirusa ojo bitulaba naye ati kati oba okola nange nati era nange kyematugamba twatambula naawe twali kyetutya era naffe tujja tuli bagumu okitegeera so kati ebintu bino ebyokufa mu family bujja ebiri okitegeera nga family erina emyaka gyetayitako nga olusi waliwo ekintu ekyabaawo kati nga waliwo omusajja yankubye n'aŋŋamba nti taata waabwe yafa in fact yajja mu office ne mama we n'afa ne taata waabwe bataata baabwe bonna baafa bonna tekuli yadde naki kyokka yali ku Makerere ng'atidde oyo wa juzi si oli gwe mbadde nkugamba kati ne mugamba tugenda mu kusaba n'okusiiba mwezi mulamba ne tusiiba ne tusaba ne mugamba togenda kufa ogenda kuba omulamu kati omugamba n'asiiba yekka oba nawe omuyambako nange muyambako nze mu biseera bisinga sisobola kutambulira nnyo mu mmere yammwe totera okulya kwange era obulinaku ndaba nga nnywa mazzi olwo onyweddeko lwakuba maybe tulina talk show naye era okulya kwange tikuba kutono mba nina okunoonya Mukama nina okusigala connected n'ensi y'eggulu okusobola kutegeera ebisukulumye ku bantu bye bategeera ate ffe abawoomerwa emimonde mugiwoomerwa totulinaako buzibu olya mmere nnyingi nabo obutwa. Tukyalina musumba Edward owa spiritual purpose esinzira neno Nateete manya nze Stone M tubagalanya abalabi baffe n'abatugoberera yesebo bw'olya mmere nnyingi olubuto lujja kuyomba ekiro era lujja yomba nange nga toliyo
olusi ojja kuddukira wa musawo agambe walidde nnyo. Olidde chips na chicken n'enkoko. Anti chicken y'enkoko. Ante bali balya chips chicken n'enkoko. Olidde obuddawo n'olya sumbuusa. Oluddawo kwegamba buli kikasasiro yenna mutadde mu lubuto. Buli kiyita. Waliwo bakyali bange benatera ng'otambulanga nabo eyo mu ngendo ez'enjawulo. Naye bano tugeze olwo lw'ejjinja. Buli moroka weeyimirira. Namabojolo. Buli moroka weeyimirira mukono biki byonna noona mu Kampala muna mu paaka. Buli kye baleeta agula ku naali. Ya sente zo ziba z'okuteeka mu lubuto buli kaseera. Aba yazibaze. Katekero nayombagana n'olubuto. Sina lubuto. Addaawo n'atandika kuyomba bannaye Katonda nze nakukola ki? Nze nga mbonyebonye ku nsi kuno ekizimu nga kyanemerako. Kubanga gw'olya nnyo nakyo ne kireka nkikukamula mu mmere yonna. Ate Musumba Kanene akakodyo nga mu famire abantu bagagga. Naye nga mulimu famire emu bbiri ng'ate bo tebalina. Kitegeeza ki? Biri byangero nyingi. Waliwo okubeera nga oli yabawongayo n'abba mu kisa gwabwe. Kati nga batambulira ku mikisa gy'abano abaavu. Oli asobola kucyanula ddala mu kisa gwo n'agutambulirako n'agaggawala. Motoka yandibaddeyo nga yalina bbiri. Agikukuba akubisa n'ebisoota awo ng'ayitawo. Ate oyo naaba yakusaasira nga tatutte obulamu bwo. Mulimu abaana akati waliwo linali nsaba Katonda nandaga abantu abawonge nga babawongayo kufuna bugagga. Naye waliwo abamu nga tosobola kufa. Nga gwoli w'amaanyi ko. Yes, nga simanyi. Tosobola kufa nga Katonda tasobola kikiriza ofesaawo ezo. Naye osigala obonaabona, osigala nga bikutulugunya. Katulaki ate Katonda abatantaasa mu kaseera ako kennyini. Nze nange mba nabikoowa. Aba ayagala gwe kennyini weekoleko. Neekoleko nti? Osabe. Nga nsabye. Tonasaba. Byendiko nkyali mu kusaaga. Mwana wa Katonda Yesu yasulanga ku lusozi. Bw'abanga ye mwana wa Katonda mwennyini nga ne kati saawa zino atudde ku ntebe awo kumpi naye kati gwe weeyitaani. Kubanga yaba yajja n'ayambala omubiri. Obukasita omuntu yenna ava mu ggulu n'oyambala omubiri obeera wa njawulo. Ebintu ebimu gw'osalawo genda kusaba okusiiba. Era bwe tuveeyo gw'osalawo kusoma Bible. Bwe tuvaawo gw'osalawo kubba. Kati ngono stone ewuwe oba waliwo ka TV oba kati computer oba kaki nga buli wogenda n'okabaza n'ogamba naye namubba ntya. Stone takumanyi naye sitaani akuwa amagezi kabbe naye kabbe bw'oti. Waliremerawo jangu nejjambi omuteme. Ndi musanga nga taliiwo bulungi. Katonda atulekera wo kacyansi twesalirewo. Yes, buli kimu gw'okola ki? Nze neesalirawo. Wewe weesalirawo. Kati ng'abantu abali mu politics abo buli omu ali mu kweteekateeka. Kati mulimu abamu abeeteekateeka mu kuwaayo ssaddaaka z'abantu. Kiwanvu bwe kityo. Bwe kityo bwe kiba. Gyeteekateeka kuwaayo ssaddaaka z'abantu. Yes. Era abaana abamu bagenda kufiira mu campaign ezo. Nga bakampainingira bali ku bimotoka balekana ye. Abaana baffe si be baakomyewo muholidde bannange. Bazadde mukuuma abaana. Mukuuma abaana kubanga abaana babanoonya nga ssaddaaka. Bajja babba, bajja batwala. Era ne kawalako n'akaana akato nga waliwo abakeegomboka kutwalako. Kati nga juzi waliwo omwana yafiiridde mu swimming pool. Wabiwuliddeko? Mbadde sinabiwulirako. Awo seeta ate tuffe tetujja kutya kubyogera. Gwe mwana afa atya mu swimming pool agifa ku ssomero. Ate mazzi gabadde si mawanvu nnyo. Ate nga abalabirira swimming pool nga bali awo.
ate kati omwana aba anti sadaka sadaka eba yeetagisa ne baleko omwana wa bendi n'afa ate mwana wa bendi baagala ddira eyitewo kubanga anti ebintu by'emwoyo abantu bamu tebabitegeera abantu tebabitegeera guba gwamuteezaawo ng'agenda kufiiraawo amasomero gamu ogalaba bamu balina obusenge bumu aba directors abamu balina ebintu bye basimba mu nsonda ez'amasomero weegwera ne ku geeti abamu mu class baba basimba ziyirizi oba amayembe gennyini amayembe gafaanana gati nali ndowooza gana amayembe g'ente bwe gatyo bwe gaba gafaanana amayembe gaba mayembe bwe gatyo naye gabanga ag'ente ag'ente ag'embuzi ag'embogo agaki bwe gatyo naye bagawanga ne bagateekamu emizimu oba misambwa mu jjembe ekyo kintu bateekamu ddagala kino ekiyembe kyene kikolanga konteyina nga kiri solid ate mu nsi y'omwoyo kiba kinene nnyo kiba kiyumba kyabwe babanga baguze poloti gijjula omwo emizimu nga miliyoni namba nga giri omwo nga gikola mirimu kuwojjagalira ng'ogiyita kasita ogiwa jjajja ddungu jjajja kibona abo ya kakati Uganda eno abakulembeze bonna batono nnyo bagenda kugirako ku Katonda naye abasinga bonna bagenze mu kweraguza naye ate nga tubalaba nnyo ne bannaddiini nga babasabira biki ebyo bagenze mu makanisa ne badonetinga kati nga neno crusade gy'olina bayitayo musumba alina crusade ojja balaba nga bazze mbo bazze kuteekamu naye nga bakubiramu ne kampeyini zaabwe sibalabako nga bagenzeko mu ssabo okukubirayo kampeyini kati musawo ate kamera zigendayo kamera tezigenda mu ssabo ojjako wafangoni yagitwalayo oyo ekyekimenke kyagitwalayo kyali kikimyeyo twalabaawo vidiyo mbali mu kusamira naye mukama nandaga nga downfall ye bwetandikira yatwalayo kamera kati bali mu kumusasula baliwa abeeyo nedda aba just ayagala kulaga nti ye abantu ba sitaani nze ndi wamu nammwe kituufu kiri nti yali tagenze kusamira yali agenze kusamira byaddala yasamira nali manyi yali azanya kasitante ke alage nti ali nabo naye nga actual sense tali nabo ayagala kubalaga nti baboyi tuli ffenna neninda yali ku muzuuli ekyo kyenyini kyeyali akola so sabira ennyumba yo nga tonaba kufulumya ekigere kutambula sooka ofukamira okole ki osabe nga tonaba kulinnya baasi banaye abasajja ba baasi batumazeeko abantu ababaasi abo ng'abasadaaka ababaasi balina kiki ekiri mu baasi mayembe gaabwe n'emisambwa gyabwe ze zibeera mu baasi munda nga ze zivuga gikwata obwongo bwa driver paka kati wabaawo emisambwa gimu egituula mu makubo nga muginyumiza emboozi zaazo nga gyo giri for mission ko accident nga balulibwe nabagamba nti baasi beesimbula bweti oba takisi esimbula bweti magombe ne gagamba awo mwe mulimu abaffe ku ziri geti ze watunyumizaako balala nabagamba mulimu mulokole tubireke ogambye nti baasi eba esimbula oba emmotoka tusooke tukole tutya sooka osabe saba mukama Katonda oba yita erinnya lya Yesu
webike wansi omusaayi gwa Yesu awo osobola kutuuka bulungi naye oba nga toswabye n'oba mulokole naawe kiyinza okutwaliramu mukadde nga tonatuuka agenda mugulu ani wesanga ng'ogenze nga sibudde bwebu kugamba bw'ogenda mugulu obudde nga si bwebo oyina osooka n'obeera mu kifo kino kye balindiramu ku reception mabbali g'eggulu awo nosooka okuumira bagiyita purgatory mu luzungu ne bakutunulamu n'obeera awo oba before oba wakati w'eggulu ne wageyeena ekyo kiba no man's land sitaani aba takivunaanyizibwako ne Katonda kivunaanyizibwako kubanga yakitegeka bw'atyo kumbe ebyo naye yabitegeka ekiseera kyo bwe kituuka bamalayika bajja ne bakukima lindako wemba nesse oba nfudde leero ate wesse ogenda mu geyeena kale sesse ngudde kabenje n'enfa yesse agenda mu geyeena omusango oba ogwesalidde oba tolinze ne sitaani ekusalira era kyova olaba ne wano ku nsi eyesse oba eyewanise kalaba batema butemi waggulu n'agwa wansi naawe wenyine baziika omusango bagusalira awo wennyini awo akye mbadde ŋŋamba bwe nfa leero nfudde mu kabenje mbadde sirina kufa togenda kufa se anti ŋŋamba tugeze nfiiridde mu kabenje abadde tonaba kigamba sebo nkyakwetaaga wano ebyo byoŋŋamba bw'ofa leero kati ate ani agenda akola enkya ndeka anti ŋŋamba tugeze nfudde leero mu kabenje nga naye ennaku zange ez'okufa zaali tezinatuuka ngenda beera aleeri ku purgatory yes basooka kubakuŋŋaanyiza awo paka emyaka gye nandifiiriddeko emituufu egyandituuse gy'olina okuyingira eggulu nendyoka nsimbula oba malayo emyaka amalala 3 oba 4 ate njabanyumiza bagamba nti olunaku lumu eri eno gy'emyaka emeka nedda ssebo bagamba bati kiriwo ekiti olunaku lumu eyo muggulu ewaggulu wa Katonda gy'emyaka 100 wano ku nsi eyo ng'emyaka bagibalabula kati weebuuze kubanga eyo nayo etopiki yaayo ntera gisomesa nnyo kati wetuba tugamba nti Yesu yagenda tanadda wakati emyaka mmeka kati gwofa ne kwota y'olunaku lw'eggulu nga togiwezeeza soka olindeko Yesu yafa ku Easter yafa ku Good Friday n'azuukira ku Easter n'amalayo ennaku ezi 3 kati wetuba tugeze nga tuli mu ggulu ekyo bakinnyonnyola bati just buba katikitiki sina katikitiki just katono ka micro second alinga ataafa anti wano ku nsi kubanga kyali kyawandiikibwa nti omununuzi waffe ajja kuttibwa era nnaku 3 ezo yazimala eyo wansi mu kuzimu ewa sitaani ng'abuulira njiri ng'akoze crusade bwe yafa teyawummula bwe yafa yagenda direct Magombe ewa sitaani mu geyeena Yesu yagendako e Magombe n'amala ennaku 3 n'abakuba enjiri era olunaku lwokusatu baalaba abafu abaafa edda nga batambula ku kibuga Jerusalemu Yesu yazuukira yazuukira nabo ne beeyabuulira enjiri mu kuzimu ne balokoka ne balokokerayo yavaayo nabo vaawo bulijjo sikamanyi bulijjo sikamanyaako naye ndowooza we yafa n'awummulako ate awummulako atya
yatandikirawo okukola mission ze olaba n'omubiri gwe gwennyini bamalayika bali tebakkiriza muntu omulala kuddamu gukwatako kasita bamuteeka mu ntana wipapapa eggulu ne lisindika malayika mukuumi. Ebiseera byatuuka by'okumugjawo nga amaze kubuulira enjiri mu kuzimu eri ng'abantu abajjeeyo nga bagenze ye n'alabikira abayigirizwa be ennaku ezisembayo. Bano yalokokera mu Geyeena bano balokokera mu Geyeena nga Yesu yazze yennyini bwe yazuukira nabo ne bavaayo bayambuka straight paka mu ggulu okajjano n'atusooka atusiibula n'alyoka alabikira abayigirizwa be abamu yabasanga nga baddayo abamu nga baddayo awo yaddamu n'akomawo nga bwe yabalabikira kati bamu ne bagenda kubuulira enjiri bamu baatuuka ne babikoowa ne baddayo mu kuvuba ne bagamba bannaye tetugenda kudda ku musajja yagenda lwaki tumulemerako. Abantu bono baagadde nnyo sitoole yo yeekannungu yeekannungu eya Kibwetere baajagadde nnyo tujja bawayo episode 2 amalireyo anti kati bamu tebabitegeera naye ffe twali bato kati sitole ekula nga bakunyumiza nga webityo wabiwulira kati kikuliramu. So bwekityo ekyali Yesu bwatyo bwe yava magombe ate ne Setaani yamuggyako ebisumuluzo eby'obulamu eyo magombe. Setaani yali yabibba yali yavaayo nabyo mugule bwe baali bamusudde yajja nabyo. Kati Yesu bwe yagenda n'abuulira enjiri n'agenda ku nkambi ya Setaani n'amuggyako ebisumuluzo ebyo eby'obulamu n'ava nabyo magombe kati n'abitukwasa nedda ebisumuluzo by'obulamu babitukwasa ebisumuluzo ebigulawo eggulu babitukwasa naye biri mu koodi y'ebigambo si bisumuluzo bino bya bulijjo. Mbadde manyi nti waliwo abiyina biri mu koodi y'ebigambo. Bigambo ki? Kasita okkiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi wo ekisooka Yesu yekubo amazima n'obulamu kati yeyo koodi. Kati ate Setaani yazibba ati Setaani yali azibbye ati ebisumuluzo yali yabibba yali yabba ebigambo yali anedda bino biri spiritual kati buli bw'okyogera kiba kya mwoyo. Tosobola kiraba bw'otu n'amaaso ga bulijjo kyovula Yesu kubanga kulamiriza Yesu amala kufa then kwe kusobola kugenda yeeyo magombe eyo mu kuzimu ewa Setaani n'abbayo ebisumuluzo. Ate Setaani yali muzibu yali akwatiridde abatuukirivu bonna ng'abasibiddeyo eyo kati Yesu bwe yagenda n'abasumulula n'ayambuka nabo. Nkitegedde. So kati ebintu bino bw'obanga toli wa mwoyo tobitegeera naye bw'obanga wa mwoyo kyakola ki ate wano kano yandaze waliwo n'abasamiza bangoberera naye mujja kulokoka mpola temutya. Amina abasamize tubasabira mulokoke. Oyo ye Musumba Edward wabula muganda wange kankujjukizeko aba ML events, melody events, weddings, introduction, birthday parties, crusades, concerts, school parties bekwate namba yabwe egena kubeera kawo bayina emizindaalo emirungi bayina system ennungi bayina ne tents bategeka emikolo bekwate batwadde ebirango byabwe wamu ne crusade ya Musumba egena beera nnaku z'omwezi nga 28 wabula nga nammwe ab'embaale tuli mu kkubo tujja tusimbula Lwakutaano olwo tusimbula Lwakuna Olwokutaano tugenda beera ku Mbaale esesaawo nga tuwandiika abaana baneeta mu mazina n'ekitongole kiri eri ekya mukyala Saala ali beetonza True Roots Africa Initiative Company Limited bawandiika batumbula culture. Musumba tusabireko tusabire tugalewo tugenda kukwatagana. Okay kakati namba y'okusabirwako buli lunaku tugigaba
gibawe abagala kuyambibwa eri 0746 18 22 41. Okay. Muwagire crusade zaffe, muwagire obuweereza baffe, muyimirire naffe, mujje tugenda kubeera live eyo Bwonda emayuge yakati osobola kuwagira n'essente zonna oba mutwalo oba 100 oba miliyoni oba biliyoni oba triliyoni oba ku triliyoni oddaku waliwo obuntu awo ngenda bunoonyaleko zaliyoni odda ku zaliyoni ate simanyi bw'ova ku zaliyoni oba odda ku era waliwo akalala oli buyaye kale osobola kuwaayo kintu kyonna gwe kyosobodde tugamba mu busobozi bwo owagire eggulu owagire bwakabaka bwa Katonda abawagira sitaani gye bali n'abawagira amasabo gye bali abazitwala mu basamize bwe bali ate n'abasamize baffere gye bali kati abatuufu jangu Katonda agenda kuwonya jangu ku ofisi zaffe ziri wali Natete ku Prime Village Plaza level yokusatu tuli opposite Centenary Bank kuba kunamba eyo we tubeerayo tubeera baku appointment nojja nondaba ndaba buli muntu mukama bampera omukisa toyanza nyo toyanze ge okwekumira ku kyano tusinkane mu video eddako otusalirako ai Katonda wange ebigambo bino byetogedde mukama biwa omukisa mukama taata n'abantu bonna ababadde tebamanyi leka bamanye eby'omwoyo lensi zaabwe z'omwoyo leka zigulwewo kitange lwana n'abo abalwana nabo mukama bawa omukisa bagaggawaze gulawo amakubo gaggalwa gulawo n'amakubo amapya mukama bonna mbasabira okuganja mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe amiina. wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebugumu